omwana wa Jajja Chris Evans gotutandisa naye Kasalabecca bwekidula lunaku lwakubiri mugamba mutya akayimba kayiseeko ku myaka ndowooza tekaba tutebubinze Judith Kawes tulakalira mangi getukuletedde mukwano gwange osibye tya Saimo ye yatandise dde okubeera nga awomera ka gift hibiscus drink okuva mbanafe awa Viva Organic kama kantu bakakola muganda wange Dr. kakola kongera ku maanyi kazigula emigundi emisuwa kakola buli kimuganda wange kalimu hibiscus simanyi bomanyi omugaso gwayo kwongera ku musayi kwongera ku calories kuleta kibayita ku waliwo kibayita nitrogen mu musayi byonna bino gift hibiscus musajja mukulu gaita Viva Organic wali muganda wange nga kungalabiza Ssaabasajja Kabaka yazikola takole ebyo byokka onange twakugamba nti Viva Organic bekwate bako yadala ebintu bingi kakati sema wamala okunywa ka gift hibiscus nga tuterako ka wake up biivinillah bwomuvubuka ali mu gwanga Uganda ebweru w'eggwanga nga tonneekwata kantu kano ke bayita ka wake up oba olina obukyamu ku mubiri gwo oba ku mutwe gwo ennaku zino ebintu byetulya bituleetera obuzibu bwenga omusajja weetaaga kana kantu ke bayita ka wake up muganda wange kakunywa kaffe kalimu muganda wange ginseng extract ginseng omumanyi yo aleta maanyi ginseng aga katonda mugulu kekwate gende wa Dr. Richard Senjobe oba mukubire ku simu omugambe doctor bangambye ebintu bino gwabiyina kayina ebintu bingi it stimulates the blood and reacts quickly in the process kano ka stimulating omusayi ate kakola ku speed air iri ku bwangu bw'ekitalo wetaaga just ecupa 5 onyo obucupa obugundi bototopu 2 emilioni 3 olunaku kangu nnyo Dr. Mugambe 0702 75 4505 0702 754502 omugambe Dr. Bangambye ka wake up nkagala byo kada muno kasangibwa Peter Serebe yabadaka Peter Serebe uliza bulungi ayagala testimony Peter Serebe uliza bulungi siyo nayo nejja kuwa muganda wange Javez wali wano ku kamera yakubulira sasa najja kubulira bantu bandi flex ajja kubulira nabo baadi ajja kubulira musajja wange ekipawa chaine nakuzika kino kagulire ajja kubulira kati ndi ali ku BBC success y'abantu bulira ku side ajja kubulira disayima kantu ako ko 0752 ngaga 24 nonya ku Dr. Richard Senjobe ebintu bina bikola mu mmere yaffe ya butonde okay Dr. Richard Senjobe kakati tutandikirewo yiri onako regular big events oluvanyuma lwa kamiliyoni okubeera shoye okubeera successful yasazawo ne yebaza abamawulire mujukira bulungi nnyo nti ebivulu bino biyimirirawo fine naye ate bannamawulire bakola omulimu munene nnyo okusinzira ne tukola ki ne tupushinga ekintu yasazewo abakolera kapate era okwo kwe kwabadde ne mwana munezi Dr. Jose Chameleone kwe yasinzidde naye ne yebaza buli muntu era abamukuba abaddeyo ye mukulu andiside eno banyumizaamu n'omukulu kugamba ne bawanyisiganya ku bigambo awo mbazi Dr. Jose Chameleone namulabye ne Seguya n'agamba nti Katonda yandabikira ono muganda wange Seguya natandika naye ne tufunamu obutakkaanya nekweno gwanga mujje Katonda simanyi gye yamujje Seguya abadde ku mwanjo nnyo ku sheeno taata wa Chameleone olwalabye ebifaanani anonya Seguya agamba titi mwana muganda wange kakati mwali mukola mutya Dr. Jose Chameleone for the first time obo muntu yenna nalabye ku Dr. Jose ne musajja mukulu gwe bayita mukyala mukulu gwe bayita Biggies by inventa tebatera bagundi abadde Chameleone ya Biggies oba ya Biggies babaddewo ekivu kya Chameleone kyasooka okukola ku cricket over olwamaliza ekivu ekyo the following day navita ku pate tukira emuyenga wa pate bulungi yebaza agamba nti banne mwamberere abamawulire odaba so yakize ako kambere Chameleone yabadde abikola okwebaza abadde abikola n'okwebaza okwenjawulo ku gundu ekyokubiri bwatyo bwabeera bwatyo ekyokubiri Biggies yomu kubasinze ofuna mu kintu kino ya cementinze erinnya lye kubanga Biggies abantu asinga ojwaloza mupya mu bivu abadde mu bivu bino kumala ebbanga naye nga tata abadde tekane balutana n'abalabo bonna naye nga abantu bamumanyi keyakutte ku kamiliyoni ensi natogera Biggies by the way simanyi ya ssente abafunye mu meka mu kivulu kuba bikyagenda mu maaso ne Biggies ne batakoze nagoba ge yandisuubidde kukola erinnya lyafunye eriba lirigenda mu costing monies and monies
Chimu malabu mazi yali yenga bigizi ali satisfied okuwa ne kamilioni kati ekituufu ekisinga obukulu kutuusa linnya eryo kuliza mu gundi mu ssente bigi ali connected kati yeetaga kwekwata mikolo gya gavumenti ayo bigi yategeka kamilioni aliyo alina ebirala byakola yasobola okutiima nekirala aliyo abadde nnyo ku mwana yadda nnyo ku mwana katozofuna gaapu ate ono alina baganda we kumpi nga basatu bemupi munda muli mu kintu mwali kati kyeyetagiseeko nze kamiliyoni gwe nalabye omulundi ogwasoose kamiliyoni wanjawulo noono gwe tulabira eno gwe batambulizaako ebigambo gwe batambulizaako ebigambo wanjawulo nnyo otandika butandisa kamiliyoni owekiro n'owokumakya banjawulo kamiliyoni ow'emisana n'owereggulo banjawulo n'ekintu kyemwagako kiri kimu newaba kusobezza wakusanga yeetonda kyekintu kyakamiliyoni ye muyimbi asinga okwetonda newakusobezza wakusanga agamba nti Judy omanyi biri byabadde byaka tuliwe tuti Judy ekiyambye kamiliyoni ayina tekiniki emu gyakola mutima nkubulire mutima ayina engeri gyakubula gundi ebikono yabeera mu yaliwo era gwe yayiseyatandikiddeko awo yali wamu ne mu luyimba kasita yamuyimba kagamba yali ayimbye kubasimu ogenzi mutima akizo zikuume osobole gundi namulaba ku bulange yagenda ewakatikkiro alina mutima wali ewakatikkiro yawaaba yagamba katikkiro egwolaba oyo nkuke Robert mukwano gwange ebiseera ebimu ankola ki kale wadde ki oba bigi yategese oba kamiliyoni naye kusaidi yaffe abamawulire naffe twalaze nti twasiimiddwako bannange abayimbi bangi bakola ne batatujjukira ne amasimu ne bakola ng'ogyeko kamiliyoni kuba kamiliyoni azabikola Kenzo yali abikola nesimanyi yamuwonoona Kenzo yali abikola ebintu ebyo nesimanyi yamuwonoona alina mu tiimu ye tuli tiimu ye ne kamiliyoni bayirawe ebimu kubiyambye kamiliyoni akabadi koli wanda akayiga ajja kutegeera nti abayimbi bonna be yali nabo abantu baabwe abaali basalawo mu ndongo eno abamawulire baani bagenda tebakyalina se kati kamiliyoni alina okuva ku munnamawulire gwe bayita Ibura atandika mpaka ku Seguya tewabala bonna ba YouTube baani bonna buli omu amumanyi nti kuki wama kigundi kiki ekyo kyokka kyokka okubanga sitakumanyi bebekulo n'omusemerera bya ku gavumenti ki anjagala nkubuulire bonna abadde bakyalire bonna buli gwe walamyawo nowategeeza abandi bonna abanene abo bonna newawa bebekulo newaja space conference tasobola kumala press conference nasuka n'agenda alina okubuuza ku buli muntu bakyalire individual nti Judy nga buli omu amubuuzako kati Judy abalala ekibalemesa bano abatandika wakuba tuni agenda kutandika okuzalawa buli omu naye nga tamanyi nti Judy wasaimu nina ennaku 3-6 zenjogera n'abantu nja bagamba nti omunyu wanjaga n'emize gye nandikwese ngibuulira abantu bemba ngenda okugamba nti waliwo yatulaze ennyumba etaliye I want to say thank you. When I tell you, I want to say thank you. Take that feeling back. That feeling. I want to say thank you. So when you want to know me, I want to know my brother. Is it your boy? Come on, go for it. See, I want to say you. I want to thank you. Yeah. Now, I wish we ever be able to console you, but thank you. Thank you for what I also understand.
Kimimanya nti ngenda Australia nomwana bintu bya music byefanya kani Australia ngenda ati sasa okulaba tandikirawo naye enkola lya pastor abira abantu worship house esaala zaffe mu mwezi anukula buli muntu eri mu kyaki eyo buli muntu eri mu kyaki eyo kino ekitiibwa kyali kyabuka kati mbadde nga omuntu wajjanga amusabire ekintu nammwe mubeera ku bunkenkererumu lwaliwo lwakuna empawulo yajja endala lwakuna bana bwange nakwesoma nasaba essaala zokusaala but I remember at church bonna abaana ne batandika okuga Mukama yamba kamini twasabye ne bagoola emikono eri erugogo terisho yanyumi muzona zoli okoze mbedde naawe mu America mu shows mbedde naawe mu anywhere naye eyo yabadde yabyafaayo nasanyuse nnyo nti wakubye ennyimba zetwateesanga mu studio nga tujja kukola ne kusuuti naawe nayambadde bya banga omusajja oli omusajja oli so neŋŋamba pasita wano manyinza mbadde n'entalo n'abayimbi bonna olwa palaso namusonyiwa bebe namusonyiwa bobi byonna naye ate gwe bwe mbadde nsembyeyo omutima gwawe gwonna gunaabye nnyo nemusonyiwa ati sino omugalo mutalinamba sibyo okubeera kukuleeraga banyitamagula Thank you so much Dr. Jose Chameleon. In fact walero mulabye mu dakika nga 2 emabega aina byali mu kwetonda kwa Pastor Sempa badamu tutte mu court naye ali mu yetonze ne yetondere eggwanga lyonna Dr. Jose Chameleon tekigenda kuddamu ne Chameleon ndoza fuluma mu agenda Australia tour agenda omulemu ko sino kyawedde tagenda kuumulamu era agenda ku no anti olwo ogenda kiringa n'agamba nti ng'okola kino ng'onyumirwa kati mbabire tekigenda okubeera Australia agenda kula je tugenda Kenzo ojja ebimu kubatabula amulage kamera wange wadirisa musuza Ismail access agambye ani Eddie Kenzo yatuga oluyimba lwa fire nalwonona Isimango zereti walumbe usimanyi wachi wenyimba simanyi yakola banange cyatubye abantu bategeze nti ebintu bino bino tuba wati tusobola kubanga tubikola nga musajja mukuru mwalimu owasanwa tuwaza mtwavu taliwo sanwa tuwaza mtwavu bakola ku nsonga za kutambuza bintu kuva South Africa mpaka Kampala kuva Kampala mpaka eri bakola ku travel document season zonna oyagala ipapula bya go back home mwalimu Cape Town Park abikolako genda ku Adonai Plaza kubira wini ku 0700 35 0 kinana jibaita Sanwa Tours and Travel tugenda kubeera nabo muganda wange mu gundi ya feya gundi ya Idi je tulonchezo lwayo tugenda kutwala abaisilamu kuumura kunga tugenda batwala bukende TV bukende famo bukende papula osobola kugenda naye n'olambula netukola giri mikoro giri eja haji ngenda ngomna mawulire tatukusabire Kenzo era yategeeza nti nno banana batulaba ng'ogyeko oba tosobodde tulabira ku TV wali mu ddiiro sitting room genda ku simu yetu streaming live ojja kuba tulaba buteerevu nnyo gwayagadde okuweza ka message konna konna tubuli egyosinzire tulaba tujja kuba tusoma mukulu Samusi yangamba manyi okusindika obubaka bwaffe bete butuuka mukulu Samusi nabusindika naye yangamba agenda busindika nali Flavia namulindwa nkulamye ebibinde mu people power usimanyi wesimbiyewo kuba nkulamye training mu chapter ikozi balondayo bagenda kulonda gundi ya side ze tumusabire muri Flavia oba yagala bwa president wabula ati yagala nyebi soko mbulire Flavia juli yagala kusonga Ismail access tenoza nti okuva simugano kwogera but I think
kisusse naye mulimu abantu Kenzo omanyika twavudde tuli ku bintu amabaati gafuuse amabaati buli omu ayagala kumanyira Kenzo wange banne Kenzo temugenda si buli kiyenye ntigenda kuva eri kikolobole ku Kenzo olwokuba ayina kiki mukole ebirala banne Kenzo muga Katonda muggulu eri okuva mu ghetto n'otuuka nga muganda wange ennyonyi ogirinyanga ng'oyagala olina ennyumba okulira muhoozi zenoza wiiki eri ewedde si buli omu nti agenda kukulubula Kenzo zenoza wiiki emu yali emala kati ate kigenda wabakoze ensobi olukole tutya omusajja atambuza fulaga ye Uganda buli wamu akoze buli kimu mwagala kumuyisa najegirira najeronera mbu Grammy tebagitegedde nagitegeera baadde bakyali ku Grammy ate nakubawo bona agenda kugolinge Grammy yoyo teriyo agena evidence okitegeera andi bayibali bagamba kakati omanyi Kenzo abamu kati bakozesa mbere ya Kenzo nabo kukola ki ababadi abasindika abo soko twetulabe wamu olwaleero tuwulidde oluyimba olulala Kenzo lwafulumiza olw'omusajja omulala omu ku baafa Michael Jackson bubaka kibwoyinza siina bubaka wabaze mu lwa Michael Jackson bw'abanga aze mu lwa Michael Jackson siina bubaka n'olwafire abantu komenti nyingi nnyo bagamba yayonoonya oluyimba gwe Jajja ng'aludde mu ndongo gwe wawulidde yakoze atya yalutuze n'alutuga n'alutema n'aluwandulira n'alugjamu ebyenda ekyo kye bayita batya omutemu w'ennyimba walumbe w'ennyimba ye Kenzo atwala zinyuma ye ne Shiba tebalina kuddamu luyimba lwonna okujja nga baddamu zaabwe Eddie Kenzo addemu nnyimba za tipi swids Scott Stand optional dance naye yavayo n'agamba mbu omugenzi talinayo oluyimba lwenkana lulwe talina era naye mumo senga yasoma nandimugambe waliwo kye tuyita small in size but pregnant in meaning ennyimba zaffe ziri pregnant mu meaning luno lwa Michael Jackson mugenda mukolera ki kuba ntunudde ku tetulina comment buluno naye yaluzeemu kino kye bayita pressure kye bayita era ali ku pressure kubanga okuba ne million views okuba ne million views naye nga gyova tebakukkiriza yanyumirwa kuyimbira batamanyi Luganda fe abamanyi Luganda atutya kubanga tulumanyi kati kimusanyusa oyimba Puerto Rico ebirungo ebimu bulamu okufuna omwogezi obutayogera byansi mattu toyinza kuba sita n'oyogera bogas kati yasse Grammy yonna tuli ku luyimba lwaffire Grammy tetukola ki naye tayagala tube ku Grammy kuba tamanyi bwe yatuukayo so bimukolera naye nga mulongolani luno wakabi era yakoze bulungi nnyo okujjako Abannayuganda ennaku alina kuyiga kubeera competitive ali too much of a church boy abantu beebuuza lwaki Bruno addamu nnyimba z'abantu ye talinayo lwasobola kwewandika alina ezize ne Bannayuganda bawa obudde butono good music kati alina oyita kubayitamu bamukkirize nga we yatadde luno then tute ennyimba ze n'ennyimba ze ennungi lwakubanga ne tu appreciating a good talent twagala bakola drama ba Gravity omutegedde bulungi omusajja mukulu gwe bayita Isma All Access Jajja Ichuli y'omu ku basajja abasinga enseke mu industry twongera kubagamba nti senga Marusi Kawomera atugamba mugende mweyagalire ku podium ku Anet Plaza abako nga atulaba senga alina package ey'abakyala gye yakoze alina akatigo Sansolima senga Marusi Kawomera mukubire ku 0702 nkaaga 8505 0702 nkaaga 8505 Marusi Kawomera senga yangambye Judy abasajja bakoyo mulopera abawala abakaluba engalo omusajja akwata mu omwala akwata mu ngalo zina kuba soft season ezamu ezo yaleseka chocolate oil dairo enze mbadde enkalu wambadde mayi yagwa ngenga bata ku sente nabo no mwala ino kubanga oli soft tezigenda kalubazi leero ngaza tezigenda kalubazi ngaza jazi minyo zenti oli good
ngabana abalimi bakwata enkumbi nga zirimu ebikalampa yalese ka chocolate oil okwesiga n'obulira ekintu ekyo ujja kampaddeko ndowooza era obuliraweezo ntajja zikwatamu musajja mufumbo ndowooza ndijo muwulu kakati shonga shonga yakomyewo shonga anoonya mukazi mulala nzena bagamba Simon kiki shonga onalinamu kati akalinamu Judy nze nange ninamu nze sitatisibwatisibwa aga katonda muggulu ziriekezize ne by the way Judy kati wakyali bisobola kunjigula kuva ku mulimu gwange ekibi kyonna mama wange eryo Becky Becky Cynthia mpuzako mama wange gambotya dadi wange mundabire namba moja dadi wange mundabire namba moja ngambe mwagala nnyo naye mama ombuzeeko nnyo ennaku zino mama yankyaye mbu simanyi mpagira simanyi era mama era nyongera okumuzaako olwaleero sipiika gambye y'amabati nanditeira Anteira ali Dubai ne mafina ne SB4 naye muganiteira sewamu jolaba simanyi conceiving party baje bagitutte aba SB4 batadde kintu mafina founder SB4 kubuzaako naniteira mwebale emirimu Nagune mutumira kali Dubai. Sophie Love na ali Dubai. Good birthday. Birthday yajitwa Dubai. Ndenga mama wange Becky ngubuza ko ne kugamba. Ndabira musajja mukuru gwe bayita muruta. Gatali kompu. Twasa ntugamba tusumira Sophie Love yo kayeka. Family yo na iyo White Empire na yo nali gitumira. Gundi Serebu. Jebrowni. Ita Serebu ya weri eritawa tava ku lubo wako quality. Rita Penny bona tunetu okwatumira kwa family yemwe. Twagala nnyo ate va podium. Tugende kushonga. Shonga. Shonga, you are one of the disgrace to this music industry. So if your backs, I need you to kumulira. Shonga yo mukubize byendonge nabantu asumba. As a promoting a muyimbi. It is hard to believe. Because sokoleke. Omwana mundonge no shonga tandaba kujja wange. Era manyi because nja mu blasting anda benti shonga kine ekigeme wacho kirala kino bwe kitne. Fana good Joseph Beck na mumala yoli. Joseph Beck ali Dubai ali mukulambuza mbawe. Ino chizo biko abati asobola promoting muganda we. Ono kamukwate ku mukono shonga yali nyenyi okuva Malawi. Ngekimulese ku promoting mwana ono. Senjawukana mune Simon. Omutini wabayambye katini katya. Soza kwenda babana we ba struggling mu ndongo. Omwebaza kako kwa atani. Ndongene limu music kwaga mayazi ngeti. Izoke Simon. Ani baila we. Omwana ono okuva kati sawa nasobola kwekubira asimu. Judy. Kuba twamukunda ensonga shonga ayinza n'okubanga intention ze sizoyo. Ogenda kuddamu okulira nti shonga yabbye gundi. Yabbye Joseph Beck wadde kamini. Ebyo nasiganye. Naye kati ono omwana okumujja obujje Masaka namuleta nti ono Kampala ne bw'okwate kubona jana gaba naye ndijo yeze gundi mulungi simanya. Gamba yali akuteko baliwa. Mugundi babadde. Nina Simon ne wakuyamba akati ne wakwemba nakulu mukasime. Simon Jude. Shonga ngenda kumala. Babadde mu Rasa Games je babadde. Kamera zali sambula ku mwana oyo. Because of Shonga. Sina manyi ga mwana. Nowe yandi badde mu nogera ku Shonga. Nogera ko lwakuba Shonga. Bagatenga ngone bagatana Shonga. Bagatana omwana ono because omwana naye yandi badde nga jali yekka. Tebandi mutegedde tebandi industry je mfunye sigenda kukkiriza kutira kuliso ku bantu bali Kyesa kiri kimu. Shonga bavude kuyamba omwana oyo muyambe n'omutima gumu. Ekyokubingono gwe bayamba naye kanyini ayinotekamu amaanyi n'obuvunaanyizibwa yeeyambe kubanga Masaka okuddayo kyangu. Shonga bambi tukusaba kano kaleke kayimbe waliwo oluyimba naye kano kaleke kayimbe kyomusaba ki akwata ku mwana na promoting nanti labayo ebirungi bino tubigaana naye nebyo byabirina naye waliwo oluyimba olugamba kaleke Shonga mundongo talina mu kirungi kati ono kaleke kayimbe kakyali pozi ng'agenda kusokera kati Shonga he has nothing good tewasayinize nono kaleke kayimbe kakyali ajja kuyimba mayina alibo nabo nade bakola yasibya friendship mama engeri ate ne manager gyasembezaamu akayimbi wano bw'ati nakalisa Dr. anyway tuwa Munaye mbadde njiga nga njiga Mali. She here with me, you know. She's a very lovely lady with a big talent. Abawala be basinga okuba less advantage nze bwe ndowooza omulenzi asobola okweyiiya naye omuwala
sometimes mu bugobe ate ekirala nazaalibwa mu famire y'abawala ebigirako mu contract basically omuyimbi olina okutekinga care of omuyimbi nga management era bwebeera okuviira ddala ku everything buli kimu eky'omuyimbi we take care of it tulina omukolera projects every year tulina minimum of projects that we have to do every year that's in our contract n'okumulabirira each and everything mbadde mbuze kusala bwe twamala okulonda n'enfuluma because nyina emirimu gyange ebweru eyo so mbadde njiya nange nsobole okubaako nga ggwe naye nakomyewo mwendi mu nsi ngenda kubalawo paka bwe naafuna omukazi omupya nazze kunoonya mupya gwe ngenda okuzzaawo bwe naafuna omukazi omupya nga nfuluma samanyira bintu byakubeerawo nga sirina mukazi kale nazze noonye omukazi ndyoke nfulume sibalinamu mukisa oba bowe batanyinamu mukisa si the other way around nze okubanga bowe batalina mukisa munze otegeera ale nekirala si bangi nnyo nga ggwe ate bwogamba akazi bate babiri gwambuuza wakabeera na 8 nkumanyi nze babiri bokka ekisooka simanagingangako Sasha Brighton kubanga nayamba ku mukyala wange Shonga Music as a record label eyina mwaka 10 alenze ne Sasha twayawukana mu myaka 2 emabega so kitegeeza Sasha nayamba mukyala wange simu managingangako sokotelesemu kati bano abaana siba managing by the way because I'm the director balina bamanager baabwe you know so balina ebitone byabwe I believe ebitone byabwe bijja beeyimirira mu bannayuganda tebinamerera bubi nnyo nakakiyingira naye sofa sinamufuna buzibu abantu bakolera kino babannanga abantu abalungi basuubiza music ayokya hot music era mbadde mbasaba mutagalenga era mukabirize anyumidde nnyo ndabya ebintu byesirabangako ni wano ndaba abaana ndaba ebyokulya byesiryangako nsobola kubinyonnyola ndaba bulabi bintu byesitegeera olwo byempulira bye bayita pizza Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera
asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddis wom kakulete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire senga mirembe oba mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Tundikira omwaka guno oyingira omupya. Gw'omwami omanyi ekyatwala amaanyi go wandyetaaza okugazzaamu Pickstar byokola tebitambula. Yagala kwogamu kugejjamu sikini ye kutabula. Asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe Kyengo. Ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne Bus Park ku Napier Street. Abambalwa tuli High Street Look Complex Room 15. Abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Wawe tubamuze ko twaga mugamba mutya mwene musinziro okubanga mutulaba mugamba mutya bamama banga abefumbe baganda banga bali ku Mengo Hill Road bangambe mutwagala nnyo ayo wazawujja mwe bali kubanga mukikwasaganya kyonna ajja tinantegeja nati nkubuza ko mama nenkugamba ogambo otya ogamba otya promoter Nobati yagambye ayina obubaka bwaffe wachi wasima program Nobati yes Nobati podium Nobati events namulabeko ne waka milioni yabadeyo bala okusoma we bala okuba emisomero ne bagambe basome bapromota bagenda owojo olimu ogitegero ojja bakuganya obazoganya nga obazza mu mateeka bagundi basomye bakutimizi kitegeeza batasoma bali mu kubagoba mu ndongo nga bamugamba nti twe proposal nga so agiwanika nakola ki nagiwaayo akati mwabawalala paselelelete omwana ng'ateekawo bishima nekiwanika ng'ateekawo kitabu soko obuuza ku bantu baffe abatulabira ku Facebook njala kubuuza ku bantu bonna batwagala nnyo kubanga buli wiki ogenda okulaba nga Facebook etabuse twagala jja abuluzamu bwabuluza wano bensobola okufuna ab'amangu segi abatumidde segirenya abatumidde abayo tanafuna manyi yafunyemu akanguba yasose kula abantu ne ku TV erero angambye abaddeko n'onalebo zake onalebo segirenya tukubuuzako ntugamba ogambo otya namala yagenze gambo otya ngambye kwali baba Mr. Updating agenze ku updating omukulu kyali kirungi nnyo Mugerwa Dickson agambye nti kwali nnyo era atulaba Devalano Subi Victoria agambye nti musanyufu nnyo okola kamiliyoni nga yeetondera public kirungi nnyo agambye nti musanyufu nnyo era Subi Victoria agambye mwebale mwenna Subi Victoria yebaza banana bala podium kikulu then waliwo mukwano gwaffe bamuyita Richmond ali Bungereza Richmond yangambye atwagala nnyo ebadde bimusibye okutubuuzabuuzaako abadde amaliriza Afirigo Band omanyi yamaliriza na Afirigo Band official agitwala natwawe yagitwala nakikwasa eri naffe Twishalanza agambye nti no kamiliyoni kwafiira amwagala nnyo Howard Zay agambye nti kwali atulaba Francis Gift agambye kwali asinzira bunamwaya yasinzira lutalo kozi meya yani meya ya Jacob omutuuze Nabuma Scovia agambye tugende Scovia siko Zahara Rashimuli nagambye aganyo kamiliyoni Zahara ogende kulinya Zahara nonzijukiza mukwano gwange Zanei beautiful Zanei ogambo otya wasa beauty products bamuzeeko Twisha agambye bale Twisha agambye tulaba okusinzira asinzira Dubai tulaba President agambye nti no ali Durban South Africa jasinzira tulaba Durban South Africa Sime Dixon kamugamba mutya Tony nkubuzaako Sime Dixon agambye ali Israel umaine omuyimbi kozi yae Israel Tiana Bucks achali Israel munyimbi wa Fox achali gundi Rwasa yachali manager Rwasa data tebidi Rwasa tabu signing acha managing Rwasa ya signing no Sime agambye ali Israel jasinzira tulaba Tena abalana mutebiro na olimba denti beno kwali anedda ona mutebiro na oli
naye agambye kwala twagala nnyo Nisiime Yudaya naye kwala twagala nnyo ndabakwano Jessica Mukisa agambye nti tava ku podium Mulindo Derek agambye asinzira sonde gyasinzire tulaba kwali n'ebuterevu atulaba so podium eyongedde amaanyi Mugisha Dickson agambye Kamiri kwafiira Kamiri keyo nina sister wange Mama Cyrus atwagala nnyo side ze sondaawo bonna batubulizeko sondaawo sondaawo bonna n'abantu abali mu jogo banyo okugenda ne bankunganirako mu jogo Ssuuna Ben olwaleero agabye pikipiki njukira pikipiki eno yasigalira ku kivulu ng'abanoonya omuntu eyalonda ekisumuzo takola ki ndaba nga omanyi nti ababodaboda be basinga okuba bakyaliire era yasalawo n'abanoonya n'agamba nedda tugenda kudda isunzo kyalabise era owa boda yatute era mwanguzi nakifuna abadde musanyufu nnyo ono si mpaji ye mwanguzi babadde okwata akapapula nowandika erinnya ne banyenyanyenya bwe bati kati experience gye twaleeta mu bivulu yeeyo kati ojjanga naye nakyogenda okukola kyekyo Ssuuna yagabye piki nze ntwala abantu bataano e Dubai ku show yange ya Easter Sunday ne Easter Monday buli muntu agenda okuyingira mu show yange tiketi egenda paji bamwadde kyobwogezi yagiona mbwa yate Mpaji ndaba yayoge Mpaji tabange yakuye mama nambwa abo bunamawulire wewe uli Nsubuga Nsubuga tumanyi mukozi wa nambwa yasinisa wa Nsubuga baba mugundi naye muzito simaye wabitufu ali yasobodde kubeera ku mukono Ssuuna Ben picha agigabye chala baba genda kuwangula era njagala tuwe ensewulire era katubafune Ani? Amaze akajja kubageza ganja. Kuzalanda mu different nyambale mu. Nani ni piki ogenda nayo kati envuga yalo. Asimu. Abuka yalo asonga zo ina piki yo ne namba yo. Yesebo. Yakubira chairman ku stage ya verifying. Obabodo bado maze mbangaki obaboda mumazemu emyaka 3 ovugira wa ovugira kawala ku site Kenzo edwaliro ya kesi oyina omukyala n'abaana omukyala mwina namuleseyo n'abaana ng'akusabidde okunjigiriza piki musajja gwe nze nsiba okubukedde nga onyonjigirizamu nange wakipingi nabandi wagisimbula tukiriza siwangudde nempulanga ndi mumativu nabwedda ng'owaga wedda manyaka mutufu wanaze n'omuvuzi namulese nawamulamugaebi sigala awo nzija n'endala waze n'omulala avuga enkadde namwe toyingira nakuyingira naye nze newaza sobola kuba atuukiriza guvema babanyi basuubiza nteekateeka ebadde ya mulembe nnyo Ssuuna Ben ebintu byaddala byakola azze n'agabula piki mwalaali era omwana agiwangudde nze asinze businzi mukisa kuba obwedda tutudde naye waneeno naye ageze olonda akalulu n'asanga nga ye yakoze eki nga yagiwangudde naye ebintu tuli wano ku makuntano ekintu kya ddala ddala basebwato we bali Ssuuna Ben waali ababoda bazze mu bungi naye era munamukisa amaze n'afuna bodaboda eno emitima gyamwe giteredde kati tuli bamativu ku kintu kyonna Ssuuna kyakola kuba kibeera kyerufu kibeera mwalaali era n'agitute munnaffe tumwagaliza mikisa myereere okubeera nga tukwataganye nawo mu nteekateeka eno okusobola okubeera nga tugimalira ddala bulungi nnyo era pikipiki mpya nnyo nnyo
gwe bayita Ssuuna Ben osobola omugwako buli kawungezi wali mu washing bay ku Bukedde Farmer Embootikizi ne mu Kikiri ku lunaku olw'omukaaga wallahi abikoze ebyo bye bayita ebisima senga n'amatovu byabagamba nti genda omutuukirire genda omutuukirire omusajja wuuyo awangudde piki gomanyi ekyeyegaseeko ebintu emuliraba ng'ebyokusaaga itake wasenga n'amatovu abantu b'embalala muyiteeko embalala ayinayo branch mutuukirire mubuulire ki ekiganye trust me wonaavaawo ogenda kulabawo enjawulo mu bulamu bwo senga n'amatovu asangibwa wali ku nkulungo ya Kabaka ku Kyengo akazimba kuba kayita Kyengo ogenda okubeera nga omusanga gw'omwana omuwala ate omwetaaga nnyo katusasireko omukwano gwaffe Sara Zawedde omuyimbi omanyi yagenda yagwa mu kinaabiro ennaku ezo so abadde wansi ng'alumizibwa naye kakati yazzeeko engulu era omukono omusanga bagusibye Sara Zawedde tukusabira oyongere okusuukira ddala oyogedde ku Sara bannaye abantu ab'ekkooti mugezeeko okuspeedinga omusango gwa Evelyn Lagu Lukira Evelyn Lagu yali ategese ekivulu fundraising omuganzirwazi bakisazaamu ne bagenda mu kkooti naye buli ssaawa omusango ne bagwongeza Evelyn Lagu yeetaaga akasente kubanga n'embeera gy'alimu bakita batya naliko naye ku radio olina ngamba nti ekiruddu basabemu emitwalo 80 buli lunaku ng'akubira ab'ekiruddu bakendeeze kati ayagala kudda bujuuko gye yazimba abeereeyo n'egondi n'enkoko ze abe nga yeerundira naye nga asiima nnyo abantu bonna bambi abamukolaki abamujjanjabye bamubeereddewo abantu bamwagadde era abantu bamubeeredde bayira era buli kya olaba nga yeebaza neebaza gundi abagenda emulambola bamutwalira kasente bamutwalira ku bintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bonna bangi Risco yagenda n'amulabako wiki eyagwa Risco yamuwa surprise awo bayira yagenda ne Nubiani bamusurprisinga nga takisuubira so abantu kizzaamu amaanyi kikwongera kikuzaamu amaanyi alina ekyokubiri nti ogenda okulaba nebadde bikuluma essaawa zibikenderamu ku stress esooka n'okuggwako naye nga yeetaaga akasente ako okulaba nti ayongera okufuna obujjanjabi kuba sente zazeetagira ddala omuntu wa mutima gwa kika ky'okulumya omuntu ali mu mbeera bw'etyo bannanga abantu abamu ofiisi ze mulimu ekyo kizimbe buzimbe saa yonna okivaamu simanyi lwaki abantu beerabira akantu ako sooka otuwe Eva Lili Twitter tucheze nabo bagamba bajja tuwandike fakati tubadde nga tujja mu kooti sigwe gusoose okuva mu gw'omusanvu tujja mu kooti ne bongezaayo era nga tujjaga tujja paka twatulanga ennaku z'omwezi 23 January state n'atugamba nti n'agamba bali bannamulondo batiise nga tugamba tulege tutuna buzibu na kuteesa naye batugamba bakaba tuwandiikire bannamulondo batuwandiikire ebbaluwa batuyite tusisinkane tuteese naye tutuuse kudda leero nga tebannaba kutuyita simanyi lwaki bali bizi simanyi naye omusango bagwongezaayo era nga bwebibeera bya kooti tukyagumiikirizaamu okwo paka boli ennamulondo linajja nga twawulira nti nno nti mwaba naye mutuuka okunzikiriziganya newabawa n'ekifo okuddayo okukolerayo enzikiriziganya etyo yali ntuufu yali amankwetu kubanga bazenga bakikola basooka nebakituddizanga ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu netugendayo tebawulira nti tugenda kuba nekisho ya idi nga 9 ogw'omusanvu tya ne baddamu ne baggalawo ne basibiramu n'omwana waffe babasuubiza okubawa ssente ze mwafiirwa zo bazibawa anti kati ebino tebinnaba kubaawo simanyi lwaki kyekakasa obulungi nti abakulu emmeera tebannaba kugobera bulungi musango gulibulabo babanga bakutumira abajulizi ofuba nnyo okulanga obaleeta kubanga ivu naye mu bajulizi ate ekira byonna bigenda okwapeninga nga waali
abaga lunaku lwaggalawo yaliwo wenyini ya mukifo kati tuba tulina okumuwaliriza mu mbeera eneesoboka ajjawo obujulizi byonna abimanyi nga byatambula omujulizi omu ku bajulizi betulina balina okujja mu bulumi kubanga kati yesuza ku kitanda olwaleero muganda nti oluva ku kitanda straight wano yayize nanga munafu naye nga tewali kyakukola twetaaga okuliminga omusango guno batuliyirire tufune obwenkanya even tumukole byetuteekeddwa okumukolera kubanga ekigendo kyaffe ekyokukola yebasazaamu twali kumunoonyeza ddagala kumunoonyeza bujjanjabi bwa njawulo kikimu kulala ebigenda kati bwabanga ayinamuko amaanyi agasobola okutambula nayogera ekigambo wera ndikuwodwako kitukoze bubi omusango gwongezaayo nga tebamuwulirizaako leero simanyi babonendako baana aban'amaanyi katusabe katonda embeera ebadde ku kooti wali eri olunaku olwaleero ninga katusabe nti buli kimu kitambulire ddala bulungi justice gye bakaabira ekoleki efunibwe njagala kubuuza ku mama fiina kwali mama fiina ngambye nti mugamba mutya mwebale kumpayiriza tinze nakomyewo dda yakomyewo dda tukubuuza kwe tubuzeeko mama fiina mama fiina wetaaga tuyitemu ati industry eteekeddwa okuba nga erina kyeyakola mama fiina ayina engeri simanyi abayimbi sikyalaba mu mbeera ey'enjawulo Rosette jali ndo kwa Rosette kenda kumubuuza byonna byonna wali kwa WhatsApp ne fina ne kanyi tumutumu kwa story laba mama fino ogamba otya tukubuuzaako baba kasuku bakugamba ki oba besi bifo oba ibula mama fina tukubuuziza kwe bali kubanga joli otulaba na gamba na ego ne bifo ndi kale waje tukole appointment yenjawe kubadwa kwa mama fina yesale wa saidi zai sale saidi kwa munaye leto la banti omukulu yazze kalamoja naye abantu batuse bananisa doko olugendo kalamoja bananisa doko chairman president wa socialite ye yastose na onisana nabwo sanze wabelu wao nga aba program ye kalamoja jagenda nenti senga mirembe mama senga mirembe senga wali emperere transport yongeza moveka kadde jeno okomekera zigweredde mukubo Mirembe agamba yalese ekizigo ekirungi kyogenda okwesiiga kirimu emigaso mingi nnyo nyini ddala ate ku bbeeyi nseko buseko yeyeka ng'okisanga tebakikyupula asanga wali emperere nammere wogenda okubeera nga omusanga tuukawo nnyonnyola ensonga zo zonna ezikutawaja oba oli muwala oba oli mulezi agenda kuba nga akuwa ekyokuddamu kakati Biniganta Badendo muwuliza yali wa Biniganta basama muwuliza nga ali musagu yalesa abasama okuvira ddala ebweru ne balinyenyonyerwa birthday basama kina kikulu nnyo basama ki ayinza okuba yasanze abantu abo abamulaba bavudde juba bavudde bamukiririza eyo n'okukola mu vibe mix fe tukola mawulire ga entertainment omanyi abasama abantu ekigamba basama abantu bakyonoona n'owajuba naye musama obadde okimanyi kati soke tumufuna manyi bana mulwawo okukiriza oli asanga n'abazungu ku Kampala road n'aga abasama manyi muzala wanya nga basanze mu olaba kwaito eyo nabo bonna basama basama ate okwambala wo beti kitegeeza obusama kati oyo naye yakoze ensobi ekyo kiwuulu bane bakyambalira si buli wamu anzikiza mukwano gwange kaca dibanga kacha musonyiwa era jana kisawe ekikalu kacha yajjako mugondi mu governor ngara kiri musonyiwa ngamba de governor president mujubiste mukola ki president kacha batega white party nga olwaira kwambala bya white kati kacha agana kulama kati yazina white ate yajja kuona kunyini lwa mukolo kyakola kino kigawuni kyo mu hotel muri eri kyasula ko nayingirawo so ko tuwe Biniganta Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing for me. Happy birthday to you. Olwaleero kubeera nga ndina gino emyaka kulaba ku bantu bembadde sisuubira. Yes, that is my partner bamuyita Hamid owe Sweden. Mbadde sisuubira nti man like yakutte ennyonyi najja wano because of this day, because omusajja golaba yandaba nina emyaka 16. Is the very first man okukkiriza mu kirooto kyange ky'okuyimba okitegeera.
ate nga twali tubyogerangako kuva dda maana ngamba man luchalumu nga naawe oli myaka weziti and today is here. Emyaka gyowezezza olwaleero kikyo weebaliza Katonda? Bulamu nakuwangula kubanga bingi nnyo ebitugezesa naye kuweza emyaka 3 nali muto nga ndoota how will I be at 30 because that's when I know a man like kati omuntu akuze kitegeera otandise okuva mu bavubuka kati olimu kusajja wala so ndi musanyufu nnyo era ne leero mbadde nkigamba mukyala wange amugamba nti ndi musanyufu nnyo okubeera nga nina emyaka 3 kubanga at 30 nali kuva mu buto nali neebuuza will I be that man that I always wanted to be or will I be quarter of the journey or half or even some percentage. Nikatumani chendi nchirabako Katonda mulungi. Abantu bangi bakwemulugunyako ng'ovudde mugundize wali oyimbiramu mu kampani ezaali zakusayininga abantu ne amuyimbi kicha kuyimba just oyagala ye kyaba ayimbye era kuva dda n'ennyimba zonna zenkoze nkola zenjagala okitegeera kyakoledde buli muntu kyeyandyetaaze oba oyina okwagala akikolere bugambo ki bw'osobola omugamba mukama? mwagala nnyo webale kubeera kyali wange kozi emaani bantu bangi abakyuse okitegeera naye ate yasigaddewo ng'ali kyali wange ate nga ambilivingiramu okitegeera yagala omuntu akwagala kyekisinga obukulu kozi man ensi eno okufuna omuntu akwagala nakyo si kyekyangu ekiri awo. Kitegedde bulungi biniganta waliwo endongo waliwo abantu avudde ku social media okwo endongo yo social media ng'ogikubye amagezi gali gamu kati weetaaga okuba ng'onyweza mainstream media waliwo baye Harriet Skin waliwo Kyayiwenjaye waliwo ani omulala abantu abavudde ku TikTok munaye endongo tekyasoboka awo Katonda kasita kuyamba no badukira eyo gezaako kunyweza mainstream kuba social media yo etwalibwa mangu y'omuntu yali ku Kyayiwenjaye oli n'aleeta akalala mangu okitegedde so kakati mweba biniganta ono yani oyo mbadde mu skin oyo waliwo obaani omulala waliwo batomudi obaani we bali banjingi aboku TikTok okwo fuba nnyo okutandika okubanga osamba akajimpa keno kati ono mwana bwati oyo yali yayononekera eyo naye ng'endongo ennungi tetugenda kubeera nga tusukako tubabuuzabuuza till tomorrow zenkerya bamuyita medi ali ku Buganda Road Court wali eri wakolera atwagala nyitana podium ne mukwano gwaffe Genza po manager wa gundi makutano manager po musajja wange yes tukubuuzaako naawe n'abantu mwena tubabuuzaako enkyawe tuli mwera Bannayuganda ono Isenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesekalediziwo kakuleete